Mugetufuna ye alien skin kaweddemu dda anti Palaso azzeemu n'alumba akabira buteera ekikonde kinyose mu katambi kingendo okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba subscribing atanaba kussa nawe atanalikinga genda maaso bw'otyo obeere nga olikinga. Tugenda babuukinga tubatwale Luweero tubasibire mu kikomera tubakubbe kibooko nga twali tugenda babuukinga twali tugenda bakolera booking abasajja tebamanyi balero mafya twali tugenda bakolako booking tubawe $5,000,000 bajje n'akagaali kaabwe paka Luweero tukagalire mu kikomera tubajjeko obusimu tubakubbe ekibooko omu ku omu just lwakuba twakakkana kuba tumanye kanisa. Mbadde ku stage mbadde ku TikTok nendaba Kamiri musimanyi abanene Uganda tuli babiri nze ne Bebe Kulu mbadde nfudde twandi Kamiri mwagala nyumpulidde nga njagala yita mu TikTok oba mukuba oluyi munene muche mpoze emikono nenga Kamiri ate Kamiri muyaye ako ka video wakalabi nakalabi anko nakalabi muyaye akuwa chepe n'amala n'azitwalirawo akigambye enfa abanene tuli babiri nze n'amala n'agamba naye Kamiliyoni mutono naye akiri nnene ne wali abanene nga just mitwe minene nenga ne boss wange ulo wakaisa okimanya akayisiza mu akiri nnene nalyoka kwawulira ne mu banene engeri gye bajja okuba abanene naye Kamiri mutono naye akiri nnene n'agamba wali abanene nga just mitwe minene ebisajja birina otuti ennyofu abakubye endongo y'akamukamu ne tugikolamu ebintu singa tebabyeyimirira singa tebirina nakye biraga nsi nze ebisajja bitwogerera bubi mwana nze atanjagala nkyawa ate oledde aba yankyawa dda nga tanjagala kati ate mba mwegulako ki omukazi aggaanya ate era okyakwana oweereza mobile money mwagala muweereze mobile money bwaba wamaanyi naye ajja yawaye kaboleke anko jukira goli mu Germany kati mana oli mu Germany oli Germany anko kamulekemu kali aka almost big size almost si big size almost waberanga ne musajja wange byadda waberanga ne Gaza ng'omukubira essimu n'omugamba Gaza oliwa waliwo wengenda okuyimba naye naawe njagala bakutegeke tugende ofenera sente bagenda kuwa weziti nebyadda anko ekyo kiyayi tekirina nze ebintu ebyannuma talina na soje yali awadde musajja wange talina na gundi we yali amutute nti genda opafominge wano talina na we yali amugambe nti oba ogenda okola oti naye nga ayagala omuteeka mu ntalotalo ez'ekisiru ezitagenda namugattako tamuyitanga anko kimanyi twabeerange waka n'okubira Gaza n'omugaja ntugende mu studio okategeera nga n'olumu tajja naye omuyaye talina wadde n'olunaku lwali amukubidde n'amugaja ntugende mu studio oba omwagaza ki mazima ddala anti munnaye nze kati embeera yange kasita nkulaba nga weebase ku seminti nentwebake wano kafali nanongamba ku seminti oli bulungi nga nkuleka kaseminti nga weebaka nga nange neebaka kafaliso kati just mwe kye mutaategeera mwali mulese ekivako nga kyamaanyi ngendo ng'ekutte eyasembayo okundabako bamuyita bakiyitani ekyo ekiniga kyewala ekyo sikiribenge waliwo ekyo ekiwanvu ekyo sikiribenge byebyo ebyakola ensasagge mu lyase yavaako oluyi naye kyakolera ensasagge waggulu omanyi waliwo nonowana agambye mbu sikiribenge yakkuba Allah naabanga tamenyekanga mukono nankuba n'atamenyeka bugalo nze bwonsamba omenyeka okugulu era aba yankuba omulabira ku mikono nga gyamenyeka n'omanyi oyo alabika yamukuba olaba emikono mimenyefu nze kati kankubuulire kyagenda nekisikola fitina nga tuli ku rooftop era basikaali bakitaasa nakyuka ku rooftop n'ebigamba byonna bibuuke n'ebigaana amadaala n'ebigamba mubuuke
Baita wagulu ku balcony. Blood twali tugenda babuusa ku bar. Buterevu oyo nno ye mukulu Palaso kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate bw'otyo omwewulirirako nno atalina bigambo biwoomu eri abayimbi okuli Alien Skin nga kw'ogasse ne Bebe Cool. Kakati bano nno tubadde tumanyi Palaso olutalo aluyina ku Alien Skin yekka ajjukira bano embiranye yaabwe tetandise kati embiranye yaabwe eviiridde ddala eri emabega nga Alien Skin yakayingira industry balyoke bamukube oluyi olwamututumula ennyo. Tubadde tumanyi entalo ezandibanga ezoono Palaso ziri makatiige nga kw'ogasse ne Alien Skin. Naye olunaku olw'eggulo olutalo bw'atyo yalukutte bulambalamba n'alugattamu ne Bebe Cool. Ate ne ku luno teyataliza ne mukulu we Chameleone. Mu katambi kova okulabika nga weerabirako Palaso agenze maaso n'ategeeza nti ddala Chameleone yakoledde ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira okuddaawo n'agamba mbu abanene mu ggwanga bali babiri mbu Chameleone ne Bebe Cool be bokka abanene abali mu ggwanga. Kale Palaso n'ategeeza nti ekyamazima Chameleone yakozeemukko bubi tasobola kumenya banene bali mu ggwanga ate n'alekayo Palaso ate n'assaamu Bebe Cool. Era bw'atyo Palaso akomekereza nga ne mukulu we yennyini amuyisizaamu eggaali. Olutalo ddo lwandibanga wetwogerera ate si lwakuggwa. N'abasinga ku bantu bangi bali basuubira nti olutalo lwa Palaso ne Alien Skin lwandibanga ate mwanatu lwaggwa dda, naye olutalo lwandibanga ate mwanatu tulaba lutandika butandisi. Omukulu Palaso bw'ati era agenze maaso mu katambi kova okwerabirako n'ayisa mu Alien Skin eggaali. Ategezeza nti yayina n'olukwe lwe yali apanze ababuukinge Alien Skin embaale bajje nga balowooza bazze kuyimba. Akumbe Palaso ne ganga ye bamwetegekedde okubeera nga bamukuba nti naye lwa ddiini lwakuba nti balina omutima gw'eddiini basalawo ekyo bakyerekereze naye nga ekyali mu nteekateeka era bayina pulaani ey'okubeera nga babuukinga Alien Skin bamusasule bamuweko deposit bamuyite embaale agende okuyimba alowooze nti agenze kuyimba. Kumbe Palaso n'abayaaye be bamwetegekedde nti era basobole okumukuba baberenga bamujjamu ejjoogo nti naye olw'okuba nti balinamu eddiini ku mutima kyekyamuleetera okubeera nga ate bw'atyo asazaamu pulaani ezo. Kale nno abo weetegereza Palaso bw'omusanga mu mbeera ze oyinza okulowooza muntu mulamu, oyinza okulowooza muntu wa bulijjo, naye ssebo omusajja ayagala violence ebya ddala. Bw'omutunuulira oyinza okulowooza muntu mulamu talina buzibu bwonna, neegeza ogezeeko okubeera nga ate omutankuula, oyinza okubeera nga ate omwewulirirako. Akati omukulu gwe yabadde naye ku live bamuyita Creed Icon, ono nno yagezezaako n'okumugamba nti ekyamazima asaasira Fiki Gaza. Creed Icon yagenze maaso n'ategeeza Palaso nti ekyamazima asaasira Fiki Gaza kubanga we yalinga ewa Palaso ekyamazima walabira ddala nga Fiki Gaza mu industry agenda akula akuba omuziki ogwakabi ng'ayambibwako abantu nga ba Palaso ate nga ffenna tukimanyi Palaso ye yasabira Fiki Gaza kolabo eya Banana eya Chameleone. Kati nga ekyamazima Palaso yali ayagaliza nnyo Fiki Gaza. Mu bigambo bya Creed Icon agenze maaso n'abeera nga asaba Palaso anoonye ku Fiki Gaza basootinge ensonga zaabwe ng'agamba eri gy'ali ekyamazima tebamwagalira tebamwagaliza nti Palaso ebyaddala ye yali amwagaliza. Mu vidiyo gye nabalagako ekyaleetera bano okubeera nga baawukana, Fiki Gaza yavaayo mu katambi akamu n'ajjonkera Palaso bubi nnyo n'amuvuma kyatamuvuma nga tekiriiyo. Era ne Palaso yakolebwako interview yagamba naye yabyekangira ku social media, talina muyaye kye yamukola, talina kye yali amugambyeko, naye yagenda okwekanga ng'alaba obutambi bwa Fiki Gaza ate nga amujjonkera ku social media. Kakati ebyo
bye byaleetawo enjawukana era okuva ku olwo Fiki Gaza n'asala eddiiro n'adda ku sayidi eri eya Alien Skin naye okusinziira ku Creed Icon agenze maaso n'ategeeza nti omusajja eri gyali Fiki Gaza tebamwagaliza kalungi konna tebamwagaliza kuba yiiti so ne yeegayirira Palazzo akkirize Fiki Gaza akomewo asobole okubeera nga ayongera okututumula talenti ye era Palazzo n'ategeeza nti agenda kubeera nga anoonya ku Fiki Gaza baberenga ensonga ate bazikwasaganya buto addemu okubeera ku maapu addemu okuba ku yiiti eri ku fangoni gye batamwagaliza aberenga bw'atyo ate alekulirayo embeera yo bw'etyo bw'ebadde oyo ye mukulu Palazzo bonna abagasse Kakota ababebe kulu aba Alien Skin bonna abakutte Kakota nga ne muganda we mukulu we Dr. Jose Chameleone tamulese bali bonna abakutte n'abasabula n'abasawali kale akatulinde tulabe wuwa gye binaggwera amawulire gonna tujja nga tugakutuusaako butereevu wano ku Jika Media naye nga nkusaba subscribing atanaba kosa nawe atanalayikinga video gena maaso bw'otyo oberenga ogirayikinga ku mukutu Jika Media kubadde munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba